Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mbabuulire ebyo omusajja by'atasobola kwerabirako, gwe omukyala by'osobola okubeera nabyo omusajja n'akwagalako naye n'abeera nga buli kaseera nga tova ku bwongo bwe, n'abeera nga buli kaseera akulowoozaako, n'abeera nga buli kaseera afumiitiriza olw'ekyo kye yakulabako oba kye yakusangako eky'enjawulo ky'atalabangako. Kwegamba ne muba mukyawaganye nga waawasa omukazi omulala asigala amujjukiza oyo omukazi gwe yali alina, nga kimu bibiri agamba nti nalina omukyala oli mu butuufu nga wanjawulo bakazi bonna. Ebimu ku byo bye bino. Ekisookera ddala omukyala ow'empisa kasita oba ng'olina empisa, ebiseera ebisinga omusajja ajja kubeera ng'akulowoozaako, kwegamba ojja kubeera mu bwongo bw'omusajja nga buli kaseera akwewuunya olw'empisa zo. Ekirala omukyala omuyonjo, olina okubeera omukyala omuyonjo. Omukyala omuyonjo ebiseera ebisinga abasajja baagala nnyo abakyala abayonjo, era obuyonjo bw'obwo omusajja asobola okusigala ng'akwogerako ne bakazi abalala. Ebiseera ebisinga omukyala bw'obeera ng'olina empisa ate ng'oli muyonjo kiba kirungi nnyo, obeera ojja kusigala ku bwongo bw'omusajja. Ekintu ekirala, omukyala ayambala obutiiti. Omukyala singa obeera ng'olina obutiiti mu kiwato, naddala obutiiti obwo obw'omukwano, nva ku buno obutiiti obuyitirivu bwe mwambala obutalina makulu, nedda. Naye singa omukyala obeera n'akatiiti nga kamu nga wakatonye bulungi nga ka mukwano ka mbuliri, ebiseera ebisinga omusajja buli wakakwatako obeera omusigala mu bwongo. Egamba obutiiti obumusigala mu bwongo, n'owabeera n'omukazi omulala eyo ebbali oba mulooji oba wa, asobola okuddira n'amukwatako mu kiwato ng'olwo ajjukidde ggwe. Ebiseera ebisinga omukyala abeera n'obutiiti, ebiseera ebisinga mutera okusigala mu bwongo bw'abasajja. Omusajja n'abeera ng'akulowoozaako buli kaseera ng'alowooza ekyo kye yakulabyeko. Obutiiti obwo bulungi nnyo nnyo nnyo. Singa obeera oyambadde akatiiti kamu nga toyambadde gano gangi, kuba agatiiti ago agangi ate abasajja tebabwagala. Ebiseera ebisinga omukyala buli w'oyambala obutiiti nga bungi, omusajja akulabamu engeri nga y'obwamalaaya, akulabamu engeri nga y'omukyala eyeetunda. Ekyo kye mulina okumanya. Ky'oba olaba nti abasajja basinga ate tebaagala abakyala bambala butiiti obwo obusukka. Just yambala akatiiti kamu oba bubiri bumala, komaawo. Beera nako mu kiwato, obanga ayambadde necklace mu bulago, kati nako akatiiti kabanga necklace ey'omu kiwato. Beera n'akatiiti kamu kateekemu eddagala bulungi, okawangemu eddagala ly'omukwano, okatone bulungi. Beera ng'oyambala ako. Ekyamazima omusajja buli lw'anaabeera n'omukyala omulala era ajja kusigala nga buli waakwata mu kiwato ky'omukyala oyo ng'ajjukira ggwe. N'olwekyo obutiiti bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga bw'omukyala abeera nako osigala nnyo ku bwongo bw'omusajja. Nabagamba mmwe abaana abawala ng'oli myaka 14, 15 paka kudda waggulu, tandika okubeera ng'oyambala obutiiti obwo. Yambala akatiiti kamu. Kwegamba omusajja ono agenda okukukwana asooka akusange nga okalina, tekijja kuba na buzibu bwonna. Ebiseera ebisinga abasajja bubakanga nnyo gwe omukazi n'olwambala omulundi gumu ate nga buyitirivu. Kati n'olwekyo yambala akatiiti kamu, kajja kuba ka makulu nnyo nnyo. Naddala yambala akatiiti nga kawangiddwamu eddagala akayamba ku nsonga ezo ez'omukwano. Ekintu ekirala, omukyala ng'obadde olina obukyala bwo nga bunene, gwe omukyala alina nnabunya nga nnene. Ekyamazima mulimu abakyala abalina nnabunya ennene nga yo ya butonde nga nnene. Ebiseera ebisinga gwe omukyala alina nnabunya ennene, naawe ebiseera ebisinga kwegamba osigala nnyo ku bwongo bw'omusajja. Bwe wafuna omukazi omulala n'amukwata ku nnabunya eyo nga ntono, ng'ajjukiramu ggwe ng'agamba butuufu nina omukyala alina nnabunya ennene. Okitegeera? Kati n'olwekyo naawe omukyala alina nnabunya nga nnene. Ekyamazima obeera nnyo ku bwongo bw'omusajja nga buli kaseera alowooza ekyo ky'olina. Era mmwe abakyala abalina nnabunya ennene, ekyamazima abasajja baboogerako nnyo era babaagala nnyo. Ekyo kibabuulira kuba omusajja buli wanyumya ku mboozi z'abakazi ateekamu nnyo omukyala abeera ne nnabunya ennene. Bakulabanga ggwe omukyala abeera ow'enjawulo. Ky'oba olaba tikirungi nnyo bw'oba olina nnabunya nga nnene, kirungi ogikuume nga nnene. Kwegamba ng'amatama kwegali manene bulungi, gikuume ng'amatama manene. Beera ng'ogikola ettama ligejjere ddala bulungi. Abaami babaagala nnyo
kwegamba obeera mukyala wa njawulo agenda kubeera ng'akulowoozaako olw'ensonga nti obeera wa njawulo mu abo abakyala abalala. Ekyamazima mulimu omukyala ng'alina nnabunya nga nnene nga yo ya butonde nga nzaale nga ye yazitondebwa bw'atyo. Ebiseera ebisinga omukyala oyo tasangika abakyala batono abalina nnabunya ng'erina amatama nga manene nga si ga ddagala. N'olwekyo buli lwabeera n'omukyala omulala ng'alina kannabunya katono buli waakwata kwaka katono ng'ajjukira omukazi oli gwe yali naye ng'alina ennene. Kati n'olwekyo ebiseera ebisinga mu abakyala abalina nnabunya ennene temuva ku bwongo bw'abasajja. Ekintu ekirala, omukyala alina amazzi ago agabeera gamansuka amayitirivu ago. Nammwe ebiseera ebisinga abasajja babaagala nnyo, era omusajja wafuna omukazi bw'ati abeera amunyumyako mu banne buli kaseera. Ebiseera ebisinga baboogerako nnyo abaami bammwe, babeera baboogerako nnyo. Olw'ekyo ky'obeera olina era ggwe naawe tosobola kuva mu bwongo bwa musajja. Buli waba n'omukazi ng'omukazi mukalu talina bulungi mazzi aba ajjukira ggwe, buli kaseera aba ajjukira ggwe, era kiba kyangu okukyuka n'adda ewuwo olw'ensonga nti oba n'ekyo ekyenjawulo ky'atannalaba ku mukazi mulala. Ne wanaaba akukyaye asobola okukunoonya obudde bwonna olw'ensonga nti oba n'ekyo ekitasangika mu bakazi balala. Mulimu ebintu ng'abakazi ababirina batono. N'olwekyo abakyala mubeere nga mwefaako, ebintu ebyo mubitereeze, munoonye obutiiti, mwambale obutiiti. Temwambala butiiti bungi, yambala akatiiti kamu oba bubiri bumala. Temwambala gatiiti gangi, ebiseera ebisinga bwe gayitirira obungi gaba galabika bubi. Ate akatiiti akabeera ak'omu buliri ak'omukwano totambula nako mu kkubo, kasigale mu kisenge, kijja kuba kirungi nnyo, kabeere ka mwami wo. Mukitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Nammwe abakyala balina amatama amanene agannabunya temugalaga mu kkubo. Amatama ago galage mwami wo, kwegamba abeere nga yeewuunya bwewuunya nti nina omukyala bannange wa njawulo alina ettama ddene erya nnabunya. Temulaga matama gammwe mu kkubo. Ebiseera ebisinga buli w'olaga ebintu bye eby'enjawulo Katonda bye yakuwa n'obeera ng'obiraga mu kkubo tekibeera kirungi. Beera ng'oyambala olugoye olwo nga terugenda kulaga matama ago agannabunya, n'obutiiti tobulaga mu kkubo, kijja kuba kirungi nnyo singa onaaba okoze bw'otyo gw'omwana omuwala. Kampawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza kyonna ky'onaaba oyagadde okumbuuza ku eno vidiyo, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 077784734 yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.